Dr. Kigundu eyafiira mu loogi okusinziira ku poliisi evuddeyo n'okunoonyereza okw'enjawulo n'etuwa ripooti ku ki exactly ekyatuukawo mu loogi eyo room number 111. Abantu bulijjo kye beebuuza kye kyaleetera dokita ono okufa yacheckinga in bagenda omusanga ku makya ng'afudde. Okusinziira ku poliisi egamba okunoonyeza kwe baakoze naddala ku loogi eyo oba ekifo ekyo kye yafiiramu, abaloogi bo bagamba mbu ku reception actually okuyingira mu loogi eyo yayitira mu geeti ya Manju. Loogi ezisinga zikirina ekyo babeera ne ba private oba VIP clients nga tebandiyagadde yitira mu front gate oba main gate nga babeera ne optional gate ey'Emmanju gye bayitira. So ne Dr. Kigundu ono bagamba mbu yayitira mu back gate ey'Emmanju. Mu kuyingira bwe yagenda ku reception yategeeza yaliwo nti tagenda kubeera ng'amalawo akaseera kawanvu nnyo ku ezo loogi, era n'abategeeza mu kaseera katono agenda bbeera avuddewo. Amakulu mu kyo teyali wakusulawo wabula yali wakubeerawo kaseera katini asobole okubeera nga avaawo bw'atyo agende. Nabo kye bakkiriza naye ne bategeeza nti mu kuyingira karuumu ke teyaggalawo luggi kululookinga, ekyali kitegeeza munera yali alina omuntu omulala gw'asuubira okusinziira ku baana abakola ku reception. Nera omu ku bakozi b'omu ekyo ekifo agamba nti baali bayitanga mu nkuubo bagenda okulaba nga ruumu ye oluggi si lunywevu wabula nga lulesseeko kantu katini k'osobola okubeera nga olaba ng'olingiza. Nera abayitawo abamu bagamba nga twamulaba ku buliri gye yali yeebase ka space ke yali aleseewaako oluggi ng'ayeebase ng'ali mu bokisa yokka ng'engoye zonna aziggyemu, naye ng'oluggi alulese luggule katini naye nga yeebase ng'ali mu bokisa. Awo zigenda okuwera essaawa 4 abo we babyogerera ez'ekiro. Nera nga bo bagamba okusinza ku reception oba ku bantu abakola abo mbu bagenda okulaba ng'obudde bugenderedde zagenda okuwera ssaawa 6 nera mbu nga dokita ono akyaliyo kyokka nga yali abagambye agenda bbeerawo kaseera katini agende. Mbu nera ng'oluggi lukyali lugguleko katini okusinza ku bakozi abayitawo kumpi ne ruumu ye mwe yali awummudde. Nera ono akola ku reception agamba bagenda okulaba nga ziweze essaawa 12 ze balina okubeera nga balongoosezaamu ruumu z'abantu ababeera basuzeemu. Kati yo n'agamba okusinza munaye yali abagambye tagenda ssulawo, bagamba bayagala okulongoosa ruumu eyo gye yali abuukinze room 111 bagenda ogituukamu nga balaga mbu ye akyebasemu eyo ruumu. Okitegeera mbu ekyatiisa bannyini kifo kino eno ne beekubira omulanga ku poliisi. Poliisi we bagikubira omulanga nti omusajja atugambye agenda checking out mangu naye ate tulaba nga akyebase akyalemeddemu yeebase, bagenda okujja okukebera ng'omusajja yafudde dda. Poliisi n'esalawo ekole check ku CCTV kamera. CCTV nga ziraga nti waliwo omukyala naye eyayitira mu mulyango gw'Emmanju nga zimulaga jja ayogera ku ssimu. Amakulu mu kyo baalinga gwe bali mu kubeera nga balagirira yita waneeno yambuka amadaala ogatuuseeko amadaala yambuka ng'odda ku left otuuse ku left jangu mu ruumu eriko R11 bw'otuuka awo gweyingira buyingiza awo wendi ti omukazi yajja ayogera ku ssimu. Okusinza ku poliisi n'akatambi ke balina bo bagamba omukazi oyo neera mbu time gye yayingirira mu ruumu essimu z'ono dokita lwe zaaviirako zonna zaavaako ku network. Amakulu mu kyo baziswitchinga off. Okusinza ku poliisi egamba twasanzeewo akakebe ka Nivana water nga kanyweko afu nera nga kasaanukule, ne tusangawo ekikebe kya Minute Maid nakyo nga kinyweko afu amakulu mu kyo nga kisaanukule, ne tusangawo ebisumuluzo by'omugenzi nga weebiri, ne tusangawo ne $1,307 nga weeziri. Paka kati abantu beebuuza ki exactly ekyatuukawo eri dokita ono. Ye omukyala ono gwe yakubira n'ajja mu ruumu ye yaani? Omukyala ye mutemu? Abavunaanyizibwa ku kifo be batemu? Ani ekituufu eyatta dokita ono? Wano ku SMX Media ngenda sigala nkola follow up. Gwe kyonna okola subscribe nga nyiga notification bell ebisigadde obitulekera. Wano ku SMX Media nagamba gwe omuyimbi wenna ayagala okukola oluyimba lwa audio studio weeziri otukulako obukubizi ko enamba y'essimu ebisigadde n'obitulekera. Nange ng'onno oluyimba lwa audio wandyagadde olukola video yes equipments weeziri kamera ez'omulembe weeziri otukulako obukubizi ko enamba y'essimu ebisigadde n'obitulekera.